Oh yes, mpola tuvaniriza ku mukutu gwaffe mugazi kumanyikidwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bampitantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior nkomyewo nateera okubatusako ebifa mu kibuga Kampala. Olunaku lwaleero Katikkiro avuddeyo n'alumiriza Bobi Wine okubeera emabega owalumbuye nti era yabadde awalumbuye information ezengeevoola Najinda oba First Lady wa Buganda Kingdom nga yavayo n'amutuuma nti malaya yebaka n'abasajja ab'enjawulo kuli Peter Sematimba n'abasigaddewo bulijjo babadde beebuuza nti Lumbuye akolera ani era Lumbuye kikyakola, but unfortunately buli kimu kigenze nga bwe kirina okubeera nti kiri mukwate. Twawuliddeko amawulire agasoose nti ali ggulu. I can't even confirm that because sinze eyamukwata twawuliddeko nti SFC yagenze maaso n'okuba nti ewamba ebipapula ebyatambula wakati w'omusanvu n'omunaana omwezi guno, which even I can't confirm because sibinako idea. Naye wetwogerera Katikkiro wa Buganda yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine 100% yabadde mabega wa Lumbuye. Lwaki Katikkiro ayogera bw'ati? Lwaki Bobi Wine avayo kuba nti asongebwamu olunwe ku nsonga eno? Lwaki balowooza nti obaolyawo bino byonna bitambula bwe biti ye Lumbuye abadde na bukyamu ki ku gavumenti ya Uganda n'Obuganda? Kiki kye balowooza nti obaolyawo ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga asobola okumuvaamu? Lwaki nsereko ye yagenda ku NBS TV n'avaayo n'ataakinga omusajja gwe bayita Lumbuye kwogata ne Bobi Wine ku semsho omusajja mukulu amanyikiddwa nga Betty Nambooze bwekityo era yakola ekintu kyekimu n'avaamu mu Lumbuye. Ejjukira nti Nambooze wa People Power naye ng'ate yavaayo n'agamba nti omusajja oyo yavaayo n'amuyisaamu amaaso n'asuubiza n'okusuubiza n'okulayirira nti Nambooze alina kufa kugatta mukyala mukulu amanyikiddwa nga omusajja mukulu amanyikiddwa nga Latifu Sebagala, at the same time musajja mukulu amanyikiddwa nga ni Muhammad Nsereko n'abasigaddewo. For now tulaba Lumbuye is hunted oba arrested. That's what I hear. Tetusobola confirming because fetuli basatuti naye nga betugenda kuba ntukutusaako. Nkuddamu okwaniriza omulundi omulala kugambye bampitantambi Jimso oliwaddemu okuba nti otambula naffe ebbanga lyonna. You have to subscribe to move with us all the time okusobola okuba nti ofuna amawulire agaffe e Kampala nga gakagwawo. Yes, ebya Buganda bigera maaso n'okuba nti bitabuka. Abaganda bavudde ne batabukira omusajja amanyikiddwa nga Lumbuye Kajubi nga bagamba nti omusajja ono abadde musaale nnyo okwonoona eby'Obuganda. Babadde beebuuza ani gwakolera. Katikkiro avuddeyo ng'ayita musajja amanyikiddwa nga Dick Kasolo ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Juuko. Bavuddeyo ne bagamba nti Bobi Wine yabadde emabega w'okwonoona Obuganda. Bino nno byenjogera sibijja mu kamwa kange nga Ntambi Jimso, munkwate bulungi, sagala muddawo ate munvume ate mutandika okugera bino na bino. Njogera ebintu ebivudde mu kamwa ka Katikkiro. Katikkiro avuddeyo ng'ayita mu mwogezi oba mu assistant w'amanyikiddwa nga Dick Kasolo. Avuddeyo nti n'olwekyo tutegedde nti omusajja abadde ayonoona Obuganda n'okuyisaamu Obuganda amaaso ng'ayita mu babuloga bamuyita Bobi Wine, era ng'omusajja ono avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine ali responsible ku information gy'abadde Lumbuye afulumya. Agambye nti Bobi Wine mu kuyita ng'ayita mu kulwanirira ekitongole eky'obulwanyizi bw'eddembe n'ogenda mu maaso n'okuba nti agezaako okuba nti mbuye yalwanirira human rights mu Uganda ng'adifendinga omuntu eyagenda mu maaso n'okuba nti avoola ekitiibwa kya Buganda kugatta ne ba leaders ab'enjawulo ng'ayita mu freedom. Agamba nti kikyamu era avuddeyo n'agamba nti bulijjo babadde beebuuza nti Lumbuye ani gwakolera, bantu ki baakolera, but unfortunately Mukama mulungi bamaze ne bakizuula. Assaawa zino wetwogerera waliwo obunkenke bungi nti omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti apredictinga obaolyawo okwogera abantu abagenda mu maaso n'okuba nti webatibwa kugatta n'okuba nti obaolyawo agenda mu maaso n'okugamba nti ono bagendamu kuba masasi, ono agenda kubeerawo, ono bamunoonya n'ebisigaddewo. Era nga Lumbuye yagenda mu maaso n'okuba nti apredictinga ebyamuviirako obuzibu recently. Obaolyawo ekyasamaza eggwanga kwe kuvayo kuba nti asonga mu Jeno w'eggwanga amanyikiddwa nga Jeno Katumba Edward Wamala ng'agamba nti balina omu kuba masasi oba bagenda kumutta
unfortunately waitawe kaseera katono omusajja nakubibwa amasasi yagenda mu maaso n'okulangirira abakulembeze b'amadiini ag'enjawulo nga bwe bagenda okuba nti ebattibwa era nga obaolyawo abakulembeze b'amadiini bano bagenda mu maaso n'okuba nti baloozinga obulamu bwabwe era nga obaolyawo kino nno kyagenda mu maaso n'okuba nti kiteeka obunkeeke mu Uganda. Ono teyakoma okwo, yagenda mu maaso n'okuba nti anawunsinga kabaka wa Buganda nti yafa dda era nga kino nno kyali kigenda kuleeta eggwanga lyattu oba kyaleetera Obuganda okusasamala n'okuba nti bubeera ku bunkenke era nga kabaka ne Katikkiro Charles Peter Mayiga munnamateeka yagenda mu maaso n'okuba nti avumibwa n'okwatakingibwa Obuganda nga bamubuuza nti kabaka aliwa. Mpola mpola Lumbuye teyakoma okwo, yagenda mu maaso n'okuba nti abika omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba nga bwe yafa era ng'agamba nti ebyo byonna bye bapulenganga ku TV zaali clips obaolyawo ze baakwata edda, ekintu obaolyawo ekyaleeta Abannayuganda obunkeeke. Ssaawa zino bwe twogerera tetumanyi whether Lumbuye is arrested oba yalya cover oba ali mu Uganda oba tali mu Uganda, naye nga getufunye gego kiteebereza okuba nti omukulu ono mukwate era nga getufuna kiteebereza okuba nti ono bamuliddewo dda. Mwebale kutambula nange babuladi bange, mwebale kutwagala, mwebale kuba nti Eva mubeerawo ne mugamba nti yes Rich Boy Antambi Jimso Maxud Junior alina okuba nti akutuusako information bannange ebadde urgently nengamba kanjikole nje batuuseeko. Big up on yourself, mwebale kuba nti otambula nange Munnayuganda ali mu Uganda ne bweru w'eggwanga. Bye bye for now, see you.